Nalongo kitalo nnyo. Industry eva kufiirwa olunaku olwaleero era ndoza kampite wano nsooke mbikire banna Uganda. Ani afudde? Mese Bontwe. Omumanyi? Mese Bontwe yali mu Amalula family. Yali akola ku super. Okay, mutegedde bulungi. Sometimes ng'akolanga DJ Mese. Olumu ng'akolanga Mese Bontwe. N'abadde yagenda bweru. Abadde yagenda mu America, yagenda gyafiiridde. Mu America yagenda mu mwaka gwa 2022. America amaze mwezi gwa Septemba. So leero avudde mu bulamu bw'ensi eno. So in America omwana tu yakoza emirimu mingi. Bagamba afudde ki? As tewali alina clear information about that. Naye nga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mese Bontwe gwe asobola okubanga oyagala mutegeera ojja kuddayo ko mu Amalula family mwe yasinga okubanga akyakira nnyo. Then naye yennyini ng'omuntu yali DJ. Ne ate kati awo omutegedde. So kiki osinza okubanga omanyi ku Mese? Ng'omuntu semumanyi. Personally. Wabula nali manyi byakola. Nali manyi nti muzannyi wa comedy ng'akola ne ku radio. Bwantu we nali musinga okumumanyi. So bw'atyo bw'atulekulidde. Mukama asaasire family ye, omukyala n'abaana. Ffenna tukkiriza nti lyekkubo just obudde butanaba kukola ki? Kutuuka era bujja kuba weebutinga Vicky ambika. Awo njagala nga nze tebambika. Nawe era bajja kuba weebutinga waliwo akubise. YouTube yange buli muntu alina obudde bwe. Mwalifiira. Ffenna lyekkubo tulina ebintu bisatu: kukula, kukola, kufa. Okay. Mese amannya g'amatuufu abadde just Mese Bontwe nickname nga bw'owulira nze Vicky naye nga Kawesi Vincent ge gange. So abadde Nicholas Mpire era nga mwana yazaalibwa wano mu kibuga. Abayembi munaye amanya bagakwekaniga bwe nawudde omwana nga bagamba Mukasa Yasini nga nze simanyi Mukasa Yasini. Liri Pazo. Era nze bakogerako nesanga omuntu ng'agamba nti njala kusiba Mukasa Yasini ate nze musayiningirako. Anti nga simanyi Mukasa Yasini. Tomanyi nti Liri Pazo. Ogenda okutegeera nti Liri Pazo nga wasibye muganda. Kati awo wewali. Awo bava. Nzaalwa ya wano mu kibuga Kampala. Eddwaliro bamuzaala wano Nsambya. We baamuzaalira. Then n'akulira mu kibuga omwo ne bazadde be mpola mpola. Bampa omusirikale naye malaaya. Omusirikale tumuleke. Ali mukwana awo. Ali mu mulinyonyola ali ku duty. Basirikale bonna benzi. Tetugeya twogera bwogezi kale. Kati abasirikale bonna benzi katumala okuwa abantu info. So Nicholas Mpire ye Mese Bontwe yazaalibwa wano Nsambya okuwako ebitonotono nga tunabatandika story yaffe ennaku olwaleero katwale eddakiika. Yabeerako mu Amalula, yakolako mu ku Super FM, yafuukako DJ. Oluvannyuma lwa COVID-19 ndo yasitula okuva mu ggwanga Uganda n'alyoka agenda mu America era gy'abadde addukanyiza obulamu mpaka Mukama wagambye nti kamujjule. Ekituufu ekimuviiriddeko okubanga ava mu bulamu bw'ensi tekinnaba kubanga kimanyika, but anytime ffe wano ku Vicky Exclusive tusobola okuwa update. So weekuumirewo osobola okubeera ng'omanya. Amoti ndowooza nga tugenda mu show ye oba mu concert ye juzi yavaayo n'ayogera ku kwogera kwa comedian omwe yafa kuba n'abaana ababiri abaali bazannya ababiri abalina obuviiri. Then mu kaseera nga concert ye ya weekend eno ate aviiriddwako omu ku bantu bamanyi nnyo era be yakolako obulungi nabo. So tutwala okusaasira kwaffe eri family ya Mese Bontwe n'ab'eŋŋanda ze. So byebyo ebitonotono bye tusobola okubanga tubawaako. Now Nalongo, ebintu bingi ebibadde mu ggwanga wesibadde obadde walaga owaayi nali nafulumamu oba Vicky Exclusive wagitunda. Nali nalekawo Joero ali ku Uganda nyaffe simanyi Uganda 24/7. Naye ne Vicky Exclusive nali nagimulekera nali navaamu komono ne ŋŋenda mu Kampala beeke walala wengu bye tugattagatta mpola. Kaakati mba ndi awo ndaba Mukasa Yasini agenze embuga waliwo ebyo byamugwako. Mawulire ki agabadde gatambula by the way gy'obadde? Nze siba na mawulire gatambula, nze mba ntambula. Gw'oba otambula gwe batambulizaako amawulire. Bawaye basooka clarifying ebintu. Waliwo ampadde amawulire awo n'aŋŋamba mbu Hajati yabadde agenze ku American Embassy kufuna visa
item kusaba visa item agende mama Ntani ya mulabi bimpereddwa mumbu anti Vicky nyina obuzibu mu yes nakula ndi mu Kristaayo n'ensiramu ko olw'omwami ndi mukyala musiraamu tudde ne mukyalo gye twakulira wabangayo embizi ezo enjala lweziruma zifukula nnyo ate zikaba ku speed nnene kati weewalanga nnyo okuyingira mu lutalo lw'obubizi enjala bweruma kuba ne weeteddeka kufukula bukola ki nze bwobanga ombuuza ekigambo togambu olobonzeza mu bubizi buli obuli mu kufukula kati obubizi buleke bufukule njagala omuntu wange bwoga nti ondabye oba n'obusokyeza osobola n'okunkuba ekifaananyi nsagala nnyo mboozi ezo zambu tonza nnyo mu bubizi bufukula kyekiriwo ku saidi ya Ajati gy'owagira Ajati ali bulungi kuba si mulwadde omusango gye kuli gye gulina okubeera oba bakusaze batya oba batya Katonda kyonna kyali bakoze eki naye nga mbaweereza nnyo akayimba k'amayinja buli muntu abeere nga akagoberera kayimba kyamazima batya kugaatula nti omwavu tasinga muki eyakubbye omukwata kikwetaagisa omukwata ate ne bw'owaaba tebabiwulira ke bamanya nti tolinako okola ki kovaako kali kayimba k'amayinja bali wayitani agula ensi kuba tugitunda naye nze kyenkukakasa nti ogwange ng'omuzadde nagukola kuba gye tesiri muganda we nti ate sali mukwano gwe before wabula ogwange ogw'okuyimirirawo nga maama nagukola ki wagukola ate naye ogw'okuyimirirawo nga maama anoonya eddembe ly'omwana we naye yagukola ki kati bwe twabirekera abalamuzi n'ekkooti ebalimanya kye bakola ki kye basalawo tulina ogw'okuwemula gwafuuse endongo obuwemuzi bufuuse obuwemuzi ne leero nnyinza okuwaayo oluyimba lumu ne kugamba olunsomere sooka oyendeko nga tunalumpa fano tulinawo abantu abayozaayoza abawemula ngani we bali wano abakyala abobuvunaanyizibwa nga balinayo nga kasita owemula gundi n'owemula gundi nti tuwemulire Ajati oyo tuwemulire gundi oyo tujja kuyozaayoza ogendeko e Dubai owummulemu tuvumire gundi oyo ogendeko e Tanzania weeyagale abantu we bali wano abayozaayoza abawemula kitegeeza nabo balina ababaagala oba nkinyonyodde bulungi nanti culture yaffe n'abaana baffe ekyo tekitunuulidde anti era bwe bali wano nga boogera lulimi Luganda nga balina n'emiziro ng'era bebayozaayoza abawemudde mu lulimi oluki oba ntegeereka anti okuwozaayoza kibeeraawo naye n'okuvumirira kiri awo kati okay bw'ebanga bulijjo paati eriwo yakuwozaayoza nawo chapter yakyuse yakuvumirira ekyo ekibi bwe kibanga kyekibi nalabikaawo ne Katikkiro juzi yavaayo ku nsonga y'emu n'apointinga abayimbi babiri n'ennyimba zaabwe n'aziwera ku mpewo then omu namulabye ng'agenza okusinkana Katikkiro yeetonde ku byaliwo n'okumubuulira ebituufu naye tekyasobose Katikkiro teyamusanze olwa nsonga yadde takoze appointment anti Katikkiro tabeerawo buli lunaku neera bw'anaakola appointment ajja mulaba kuba Katikkiro w'abantu ye kabaka wa Buganda ow'ebweru kitegeeza buli muntu yenna omunnayuganda asobola omutuukako era n'akola ki nebibeera ne process okitegedde nti kyabuvunaanyizibwa nnyo iripazi okwetwalira ebbaluwa ye ontegedde bulungi tekitegeeza nti bwe yagenze yadde alina okumulaba wabula ajja kumala akole ki abantu bangi era bagenze ku State House ne batalaba Museveni naye tebasobola okukola okutambulira mu appointment entuufu ne bamukola ki ne bamulaba yes ago si mawulire okubanga teyamulabye ajja kumala obuzibu bwa music ono buvaawa kuba kati industry ogibadde mugwe wayimbira temwayimbanga buwemu obuwemu bubaddewo ebbanga ddene lwakubanga buli muntu abusabikanga bw'alowoozezza kubanga music kuyiiya tulina wano omukyala Fiina Masannyalaze yayimba akayimba gano amazina bagayita Seketa era Seketa bw'onoonya akavidiyo ako abaana baali basekesa ebiwato nga babisembeza mu maaso bwe bati akabonero akalaga nti okuseketa kintu kiralamu naye yali creativity bwe batyo bwe bakikola ki bwe bakiyiiya naye Lipazi bw'avaayo n'agamba nti amazina abagayita nkudi naye aba ayiyiza luyimba mba ntegeerekese nga Seketa bwe lwali oluyimba naye uno bwe lukola ki Seketa kyeki sikimanyi enkudi kyeki sikimanyi byonna tetubikola ki ng'omwami gwenzikirira omwami Bobi Wine yayimba oluyimba baluyita Bada naye kenyini amaana atugamba nti Kabaka Waani yayimba Bada n'ababuuza kitegeeza ki n'asibawo ne sente z'abali mukola ki n'abagamba Kabaka Waani kitegeeza nti mu kuyiiya osobola okufuna ekigambo nga tokiwulirangako nga tomanyi kitegeeza naye nga kikujjidde okusinza ku biti kwoba okola ki kwoba oyiyiza wano tulinawo abantu abayimbye ennyimba tulinawo omukyala wano gwe tuwa ekitiibwa pulezidenti wa UMA
yayimba akayimba waliwo anjagalira bya ddala waliwo yayagala okunzina kayimba nga bwe yakayimba yayimba atya waliwo anjagalira bya ddala waliwo ayagala okunzina kayimba bakanoonya we kali oyo ye pulezidenti w'abayimbi ba UMA ontegedde bulungi aye n'atuyamba n'akayimba bulungi nga biiti yaako ng'ensinda gye bakasindiramu kategeeza bulungi ng'ekigambo omuntu kyakola ki kyeyayimba n'atuyambira era n'ayambalira ddala ennyambala ejjirayo ddala ono omuntu ayagala omukola ki Vicky bona ebintu e Uganda mu kuyimba bingi ebize bibeerawo omuntu ono e Uganda baweze emyaka 18 constitution emuwedde embo kwambala nga bwakola ki bwayagala tekitegeeza nti bitunyumira okulaba naye eryo ddembe lyabwe kubanga nze tewali ambuuza lwaki naalongo leero oyambadde saayaaya bwentyo bwenkola ki bw'oyagala n'oli ayambala empale ye ey'omunda n'ayimba bwakola ki kati anti kifaananyi kitulekera ono atannaweza 18 because n'okwonoona ono atannaweza 18 olwaleero wano tulina abantu abakola ku bintu ebiragibwa ku mpewo ku TV osanga ku TV ng'omuntu kwakeera n'agamba omuntu ekigambo bwe kiti ng'ali ku TV eyo abakola ku TV be baani UCC netawandiikira de puroguramu eyo bwe mulirwamu abantu nga yakumakya nga n'abantu bannagenda ku ssomero nembawo puroguramu z'abasenga nga ziri open saawa 6 nga singa omwana we yebbiira n'atuuka mu ddiiro aba ajja kulaba byatateekeddwa kukola ki kulaba gwe olina okugira omwana wo biki byalina okulaba Vicky oba ontegedde tinze omwana nga musanga amanye ekigambo nkudi aba nsinza obukulu kubanga nange nkyegomba kutegeera kikikola ki kyekitegeeza eggo n'adde ku live omusajja n'ajja ku live n'agamba Naalongo tulina eno bayitawo batya maama Nyali Beach mbujeeri eyo Nyali Beach nemugamba ogambye nangamba wetulana tuli ku Nyali Beach ntekeko video mugirabe kati nekizesi kitegeera nti waliwo ebigambo wano nga ffe obwongo ffe butuwa tikirina okuba nga kina kyekikola ki kyekitegeeza olwokuba tetutegedde miningi yakyo kyokka ng'ate eri abantu bali mu nnyanja mu beach bazina okufa bawuga kati ebintu ebyo ne bitukonfusinga kubanga eno ensi bagiyita Uganda kitegeeza olulimi lwamu olutuufu luki Luganda naye mulimu cultures yes mulimu cultures naye olulimi olutongole olw'ensi eno Luganda kuba tuli mu Uganda oba ontegedde nti ekyokuba nti abuyu munyoli oba muki tekimufuula nti si Muganda si Munnayuganda ate era nga naye tewali amuganda kwogera lulimi luki Luganda kubanga lwe lutwala Uganda yonna naye olugereddemu ki kitegeera wabula kyenjagala tutegeere twetaaga okufuna abantu abasengeka ebigambo by'Oluganda abantu bano ffe abava mu kalibira endala tutegeere bulungi ebigambo ebyo kyebikola ki kyebitegeeza kuba kati olaba ngenda kuwaayo ekyekwewuunyisa tewali alina somero lisomesa bya buwemu naye buli kigambo basobola okukimanya nti teri muzadde atuuza mwana we n'amugamba kino kyekino naye ekyewuunyisa buli mwana akula abimanyi buli akula amanya kino kya buwemu okimanyi nti essomero ly'ebyobuwemu lirimu ffe bantu terina we liri nti liri wano naye ate ffe abantu tulina public tulina ekikodo kyena nnyo ekyokutambuza obuwemu kuba buli muntu akula awemula ayiga obuwemu obwo n'okubwewala nga tewali gye babusoma oba ontegedde kyengezaako okutegeeza kikyenjagala okusaba olwaleero tulina TV wano eya Buganda tulina rediyo eya Buganda tusaba batuweeyo obudde nga muliwo mulanga luno kisaba w'ekitiibwa taata Charles Peter Mayiga tusaba ku TV ya Buganda mutuweeyo pulogulamu ya ssaawa mmeka 2 wabeerewo abantu abakyala abakulu ababaddewo mu Buganda bamanye ennono n'obuwangwa bwaffe bulungi babeerengako nga bavuunula ebigambo by'olulimi oluki Oluganda ate babeerengako nga tugambe nti okuva ssaawa eziti abaana mubeere ku TV muyige okusaaniika emmere abaana mubeere ku TV ya Kabaka muyige emmere bagisiba batya kubanga n'ekisaakaate ekiro toli mwavu asobola kitwalamu mwana we so nga ate Abaganda abaavu weetuli nenge ekisakaate kyetaagisa akasente twalayo omuki omwana nkisaba busabi with respect kiyinza okuyambako okubanga nti abantu n'abazaalibwa leero bayambeko okumanya kyabo obeera ku TV basaanika bwe bati emmere baginyiga bwe bati ne bagizaako bwe bati kiyamba abaana baffe mu mpumulanga zino okubanga tulinako ekintu kye bali mu kuyigira ku TV ya buki ya Buganda nkisaba busabi kuba waliwo kapaati ke bayita akanyomero k'olulimi Oluganda katini nnyo n'obudde bakateerayo kiro nnyo yeetaaga pulogulamu eyo ng'ebaayo nga ssaawa 8
mayaga kyamisana bali abawuliriza abaana babeere ku TV tumanye nti ebaako 8 9 10 ng'abaana ba Buganda bali mu kukola ki bali mu kuyiga ekyo Buganda ekiddiza abaana ba Buganda ng'ekirabo oba ntegeerekese ekyo nsaba wekitiibwa mukansayiremu akafune nkasabye mu kitiibwa ekiyitirivu now ogambye ku nsonga bakati abantu abasinga tunenya naye nga ate tetwayigiriza kubanga Viki omuntu ajja kubeera kugambe naye Viki singa ku YouTube yokola bwoti nga gwe tewategeera kyokola so singa yakuyamba before n'abaako bwakugaidinga osanga wandigaseeko kyotegedde nekyoyize n'obitambuliza waki n'obitambuliza wamu nti bano abantu n'Oluganda tumanyi yalubayigiriza olw'okuba nti lwansi yonna beesanga balina oddukola ki okulwogera naye ng'ate tebafunye nsengeka ya lulimi luki Luganda oba ontegedde kyentegeeza now yesanga yayimba bya ku nsonga y'okuyimba n'oyimba ekimu ne bakugamba nti kiwemula oba kiina engeri kikakkanyamu olulimi Oluganda n'oyimba ekyokubiri ne bakugamba kyekimu still tosooka kubuuza lwaki ekyange kye bagamba kyekiri kyenkugambye nti singa wafuna akuwabula ku YouTube singa wategeera ekikye ebyo yayimba byamanyi oba ontegedde bulungi so singa babaawo omulambula nti nekiri ekigambo bw'okyogera wano kirina amakulu bwe gati ne wano bwe gati ontegedde awo omuntu oyo aba asaana ananyezebwe kuba n'obuwabuzi yabukola ki yabufuna n'atabuteeka mu ki mu nkola naye wano mu Uganda twagala nnyo okunenya okusinga okuwabula ontegedde oba kyentegeeza tinze Viki abantu abangoberera nze siwemulangako naye ate buli kigambo eky'Uganda nkirinako layisinsi kubanga ndi Naalongo asiima embutu ne zivuga wano ne tukuza abaana mu kkooti gyekiri ekyo nti Naalongo tawemula ffe tuli mu Buganda omusibuka ennono azini singa tugenda mu mateeka osobola yali Stella Nyanzi Dr. Stella Nyanzi mu kkooti yakubawo ekigambo omulamuzi n'agamba wola Naalongo yenna mu Buganda tawemula aba akuza baana kyova olaba n'ennyimba zaffe ez'abalongo ziri mu bigambo by'olulimi oluki Oluganda nga te ffe twazitondawo oba ontegedde twazisangawo kati now you look at this one Naalongo tukyali mu lutalo lwa gundi omanyi okusoma olulimi Oluganda nti okukigamba abantu muyimbi amanja iyo eyo eyo m eyo eyo n eyo kati kigambo ki osobola okukyatula luyimba naye baluyita ekyo osobola okukyatula nkati va ku olwo ne tugenda ku lulala muyimbi y'omu n'awandiika MUZ anti kati kambeko kyegamba Viki bano abaana bano balaba tubanenya lwa nsonga nti ife abalimu ensa tulaba nga bebayimba binene naye Uganda eno yakoowa abantu abali siriyasi kitutwala mu kuwemula tuwuliriza kyenkugamba mpulirize abantu ng'oyagala ensi okukaluubirire beera siriyasi yo serious alone buli muntu ali serious ensi eneemumenya nnyo lwaki kyensi yatabanguka etya kugambye omukulembeze w'abayimbi eyasooka wano yayimba waliwo ayagala omukola ki omukola ekyo kati bano bakulembera oyagala bakole ki bakole ekyo ekitegeeza byattunzi n'abakulembera babimanyi oba Oluganda ngola lutegedde bulungi si be basoose okwemula kusenga kubeerawo okuva eddenda ne kuba akadongo kamu naye baasabikanga bw'owuliriza ziddole z'omwana bw'owuliriza muzeeyi akabimbi ng'owulira nti newankubadde alina message ayagala okuyisaawo alina okugisabika omukulu yekka gw'ayagala agiwulire agitegeere bano abato n'owenkudi yagisabika kuba wano mu Buganda tulinawo kifo nga kiri ku mubiri nga bakiyita nkudi guno baguyita mumwa gano matu buli kintu ekiri ku mubiri gw'omuntu kirina erinnya erimanyikiddwa bisonge kuva waggulu paka wansi kitegeeza n'owenkudi aba akoze eki aba akisabise kubanga buli kintu ekiri ku mubiri kirina erinnya gwoba oyagadde muteerawo ndowoozayo naye yaba yakoze eki ate yatugamba enkudi mazina nga bwowire yayimba seketa nti mazina ono seketa yaliwo tutututu nga abaana bazina basekesa bati madamu Fiina n'owenkudi mazina bwe yatugamba lwaki oteekawo endowoozayo anti Naalongo olaba nga bwogambye nti yateekako ebikolwa museyise batta bamubaaninga ku lwimba lwe bayita dole w'omwana nga ate yali alusabise naye be abakulu abaaliwo mu kiseera ekyo ne bagamba otuwemudde nnyo oba ontegedde
abalala n'abayimbi balako gikozesa nga advantage nga babulwa ennyimba okumala emyaka 3 bagenda eri gye babaningira ne bakwesonsaako ontegedde bakyentegeeza ne bayiya oluyimba balubanize bate balwa n'okuteekawo obukwakkulizo kulaba nga oluyimba balukola ki balubaninga kubanga wano buli muyimbi awulidde oluyimba aba ne fitina kwoli alukola ki nze ekyokubaninga oluyimba nga luwemudde nkikkiriza oba ntegeerekese awo kankyuse n'akatebe bw'ovaayo n'oyita nanyi luyimba ne lumulema okunnyonnyola kye yabadde akola ki kye yabadde ategeeza nkikkiriza okulubaninga ne toyinza kuvaayo n'otuula wano ne mwami balunye omutegesi w'ebivulu n'ogamba nti abadde yagula abayimbi bano poliisi eri mu kuteekateeka okumaliriza babatadde mu blacklist ebutaddamu kuyimba wantu nawatya ako kaba kamanyiiro katya nti ensi yesunsula abantu beyagala ebayimbire Viki abayimbi bangi ababadde bayimba nga balungi nnyo ng'olwaliro ensi yabeesonyiwa kubanga abamanyi bagenze bafa oba ontegedde bulungi kati ng'eno esigaddewo new generation era ababiyimba obalaba tekuliko alina myaka gyajjalagadi otegedde bakyentegeeza nti bali ku mulembe omuzibu nga beetaaga kugayidinga so si kusaanyaawo buki busaanya bw'ogamba nti tagenda kuyimba okumala emyaka 10 neyali yamugula amuddize ssente oba olina kiruyi kyakubanga goludde okukola ki wabula ekyokubaninga oluyimba oluwemula muyite kubanga ekyokubiri njagala otegere wano omuntu atola abayimbi bamuyita Kenzo oba omwagala oba tokola ki oba tomwagala ye federation eriwo empandiise ng'etwala abayimbi guma yagaana okwegatta ku federation ya Kenzo ontegedde bulungi oba yagenda oba teyagenda kati basinziira eri gye baagaanira balage nti ate n'abali ewa Kenzo bakola ki mu mateeka balina okuwandiikira Kenzo ng'omukulembeze wa federation n'ayita baakola ki baakulemberawo bennyini abaliko question mark oba ontegedde bulungi Kenzo n'ayita Gravity ne mwami Lunabe sit here nani kati awo like nawe kenyini nalongo owulikikanga nti oli kusupportinga no nze omuntu yenna wentegeere nti ontajja kuntegeera wabula buli afumitiriza ennya ajja kukola ki nkugambye ekyokubaninga oluyimba oluwemula nga nanyini yawulidde kyanyonyera sikirinaako buki buzibu kasaba nga amaze kubulwa kyanyonyola kambeeko kyenkugamba singa wajjetteeko yaddo nga likwata ba YouTuber ne bagamba nti buli YouTuber bw'oposinga tomaze twebuuzaako YouTube ejja kugibwako okumala emyaka 10 ekyo bakikola ku bayimbi ne bakikuba otegere kyengezaako otegeeza oba toze mu mutima mulungi oba nabigendererwabyo obuze kumanyira bw'otatandikawo kubanga yakutandikirawo YouTube yo nedda wabula bw'aba aleese ekintu olabanga kiyamba osobola okiyingiramu ne mutambulira waki so si kuteekako kifuba gwomanyi ekitegeeza okupromotinga site emyaka 10 kiba kinene omanyi kyekitegeeza kiba kinene tinaabo bennyini abakyogerako be basinga okumanya obunene obukirimu kuba baagwa ekyabasuula kyali ki baalemerwa pressure ya serebu we bagimaintaininga I know how to promote celebrity life kubanga mwenkulidde nze abayimbi abasinga bazze wendi wano Viki kawo kadda bazze mbalaba bwenti bwe paba ontegedde bulungi kati omwana omulenzi nga Gravity yava ku 0 ere ne wannyina teka abantu bagaana omwagala bamugobe anti kati otegedde nalongo nti generation eyagala bya kisiru naye kati ate gwe abaana bayimba ebyobufuzi fano twasiranga ku poliisi ekibuli kweyimirira abaana kuyimba bya bufuzi gwe nasembayo genda ku poliisi yali mugeba bamukwatira wali Makindi kubanga ayimbye ku byobuki bagenda okulaba nga mbutufu eze bakoze eki bayita omugambe uno oluyimba lwabadde lukyamu teri agenda kukunenya nga gwe omukulembeze wa federation ng'oyisa abayimbi bali balaba ensobi buyiza bulungi bawandiikire federation ompuliriza bawandiikira federation eyita abayimbi abaliko ki question mark era n'oluyimba olwo bamugaye nti oluyimba luno tetwalutegedde tunnyonnyole kwala abayimbi benyumyako tebayimba ku masomero nti bono n'abaana baffe ontegedde bayimbira abantu abakulu abali mu kunyanga n'okwegatta bwe beegatta sayidi eno akabonero akalaga nti bakwenyifu bannaabwe bebakola ki bebayimbira teri mwana muto abeera mu bintu bya kiro aba yanonyeyo ewana abaana ewo tebayimba nkudi tebayimba kwepiica sikakasanga bazimanyi ewanga abaana bange tebalina TikTok kyekisooka amala siniya fogo empe essimu gye essimu netalingira ku yange oyo aba akuzeemu tuba tunyonnyolegana ti kino si kiki si kirungi nze neewunya omuzadde agaa nti lipasa lino n'omwana wange yayimbye enkudi
omwana wona amanya kitegeeza omwana gwe wamwonoona saani si puzzle kubanga puzzle teyajjako kuyimbira mwana wo hano kankunyumiza ole bintu bitakulema kwewala nze nyina omwana ngo ow'omusanvu w'omuwala Fazi yangaye maama njagala bwe nsoma obulungi ku P7 ogenda kuntwala ndabe Shiba P7 singa agituula nanga mama lolo modo we Shiba singa nita first grade so kuntwala ndabe Shiba ne mubuuza Shiba wamulabawo nangamba mfetu bamwogera abantu konzi bantu ki nangamba ne baticha bamwogerako bali bagana mweta ku somero lyaffe ewange enyimbe zo tezikola ki tezikubwa chan surprisinga nnyo ne mugamba neddo ojja kusobola kumala seni yafo kutwale wa Shiba mwekubye ebifaananyi kitegeeza nti ensi yakyuka osobola okubanga abaana bo bakuumidde nnyo mu ddiini nesigo basomesa gye babiwulira tokola ki tobaayo kubanga okuwulira gravity nani weetaaga gula data kuba ku mpewo tebazikuba ku TV ne ku radio tezikola ki tezizannya weetaaga gula data kati omwana wani yamuwadde essimu ne data guno omulembe nalo nga abaana bato balina amasimu weebale nnyo kitegeeza obadde musaale nnyo okuwa omwana wo celebrity life eno agitambuliremu gwe wamuwa essimu n'omwana ki ne data alabe eby'abantu abaki abakulu ennaku zino data temukyagula mugula zi wifi ne muteeka mu maka yes naye buli muzadde amonitoringa essimu z'abaana be kyangu ontegedde bulungi ayinza sinaba kuyana ssimu babeera ku taabu ezo ez'okuzanyirako katyuni katyuni abeera wali ng'akaaba ne laputopu bibafuula nnyo bize obutajja nnyeno mu bulamu bwansi bwe tukola ki bwe mulimu naye nze kyenzikiriziganya nakyo nsaba mwami Kenzo owandiika ebbaluwa bunnambiro muleke batunke nsaba president wa federation wandiika ebbaluwa mangu bano bannakigwanyiza promota batagala kusasula bayimbi gye bali mu kugamba poliisi ewandiika okuyimiriza abayimbi gye balina okukola ki okugenda kyanguyire mangu balime kumanyira bayimbi baffe wabula omuyimbi awe mudde bamuyite babaninga olukyalwe nga naye ategedde ensonga lwaki balukoze eki baaki balubaninga kuba naye yenyini ategedde nti bakimenyedde kibi oba ontegedde bulungi ye yategedde makulu gaakyo kati afunye abategeera olulimi ontegedde bamunnyonnyola amakulu gaakyo naye ababuulire agage kigendererwaki aveeyo nga bakkanyiza nti oluyimba telujja kuzannya so naawe agenda oggula omuyimbi oyo osobola omugamba luno oluyimba tolukola ki tolumuperformingisa luno luleke kola tuba tugula abayimbi tubaserekitinga n'omugamba nkwagala ssaawa 5 era oba n'obuyinza obumugamba nti nnyimba njagala zino na zino kubanga oba mu ssente zo ssente yo yebeekola ki yebeeyogera naye so si kugamba nti tubabaaniza okuyimba ewantu wonna okumala emyaka 10 gwe wabaleeta oba obuyinza ani yabukuwadde oba obuyinza pulezidenti w'eggwanga yekka yabulina obugamba nti Naalongo omuntu gwe bayita Naalongo taddamu kulabikako mu kamera yonna oba pulezidenti abulina era ne kiba gwana tata mukulembeze wa ggwanga tuba ne batomwagala era olina omutya oba ntegeerekese naye mmwe temubulina ate bayizawe singa nabadde nyina abantu abo bembayita nandibadde mbagala bagende mu kkooti kubanga mubasaanyizawo we bajja bizinesi omanyi bapromota bameka abadde bagenda obbagula nga waliwo baatidde otegeera omanyi bapromota bameka abadde basasula essente zaabwe nga n'ebipande bamaze obifulumya ng'olwaliro ati okuteekayo shooye naye nga gwakikola ogwo gwe mulimu ogubezaawo omulenzi oyo emyaka 10 n'emeka 15 kubanga n'abagudde mu myaka 15 tebamaze kuwemula nsi bagudde byabwe ensi neserekitinga kati neba nokkiriza batuwemule byaffe nenya abawagizi abawagirwa obuwemu obwo bo lwaki babuwagira kubanga singa tebawagira buwemu obwo singa babiyimba tebaliiwo oba ontegedde kyentegeeza naye andi kati Naalonga omuntu ajagala ekituufu tukitwale nti kituufu n'ekikyamu tukitwale nti kikyamu nga twefumiitirizamu ffe nnyini nti ffe waka nnyini kati fika nkubuulire Alien Skin yali ku Freedom City neŋŋabba wange nno olaba olwaleero keetonye kagwake ngenda ku Freedom City nangamba onaasobola wabeerayo abantu bangi akanyigo kayinza okubeera akangi ne mmugamba ku Alien Skin ngenda kusobola era abaaliyo bandaba endongo nagirabira ku siteegi kwennyini kubanga akavuyo abantu basukka obungi viki ne geti ne bazimenya abaziira ne bafa ne babafulumya ne bakola ki ne babawujjako naye naliyo lwaki
mwagala Oluganda ngo tegedde bulungi kitegeeza ne bali abaziira bajjalako bakola ki bamwagala Gravity bwana ategeka nga abantu tebagala byayimba tebajja genda Oluganda ngo tegedde bajja kukiziba tolabanga kabayimbi abakugwa bucupa Big Eye omu kwabo kusasira yomu kwabo byabufuzi bye byaleeta obuzibu okitegedde abantu basobola okulemesa okubayimbira oba Oluganda ngo tegedde bulungi ne bakublocking bobo nyini ne bakubaninga ne baganda tujja nga UCC tekubanize bajja kumulaba nga bwe base bakikola ku bayimbi bonna bootakyawulira abewagiza abali bawagira be babeesonyiwa kuba nalabyeko ne Honorable Nabbanja Prime Minister ng'agamba nti Gravity yesi abadde amutuukirira nti amuyimbira oba byayagala wabula abantu yes be babadde bamwagala era nga gwe basaba ye gwabawa era Prime Minister abantu bagamba nti Gravity atuyimbire Gravity abayimbire kubanga abayimbi bangi abatakyasabwa kubayimbira ng'obudde bwabwe bwakola ki bwaggwako wabula Gravity bw'aba yayimbye oluyimba olubi nga lukosa public nzikiriziganya na buli muntu agamba nti balubaninge so si kubaninga Gravity ng'omuntu kati nalongo mbuuza obuyinza babafuuse bakatonda kati nalongo tutudde mu reality oluyimba lwa Gravity tolumanyi olwo ndumanyi osobola okulutugamba baluyita omuniongo angaba yaluwandiika va ku tayito gye yalutuuma tompange ni mojitali jana aye ngabo yalutuuma va ku gwe bw'oluwulira baita nanfuka nalumdumanyi nanfu ebyo saagala wala nanfuka kyekikuleese ye nga nalaba n'odumanya ndumanyi kitegeeza omuntu wadde mbosala ku luyimba lwe tekitegeeza nti kinyuma okuwulira ekyo ekigambo kyenjagala babaninge obuzibu bwange Viki bukulemye okutegeera anze kati tutatunyonyola bali wegase ku bantu bali abatampagira abategeera empola nalongo nze siri wano kuwakanya kutegeera oba butakutegeera ndi wano tuclarifyingira abantu bali ekigambo omuniongo tukuze tukivuma abantu tekibadde kyakuwaana nti oli muniongo oba ozalayo omuntu akufaananidde ekintu ekitategeerekeka oba ontegedde bwaba Gravity yakiyimbyemu oluyimba ne luwulikika bubi mu lulimi Oluganda ompuliriza bulungi tukakasa nti kibi ng'akisazeeko kuba bwe yakisazeeko kyafaananye mu Buganda ekintu ky'obuwemu so bwakireka nga kiramba newankuwadde n'ekifaananye mu Buganda eky'obuwemu tekirina bwe kiwandiikiddwa nti kino kyabuwemu wabula tukimanyi bumanya kati ate bwe yandikireseeyo ng'ategeeza nga kiga nti omuniongo kibadde kitegeeza bujo kyetuvuma abaki abalala mu kujereegerera kati ogwakwatibwako bw'oyita Gravity deka akunnyonnyola ekintu kino kibalemu okutegeera mugambe nti oluyimba luno nedda jjukira teluli ku TV teluli ku radio luli ku YouTube ye oba ontegedde bulungi atalwagala nze sijja kululaba alwagala ajja genda yalukole ki alulabe Oluganda ngotegedde bulungi bwona alubaninga leka ne Gravity ategeere nti ensonga ya baningisiza oluyimba baziza oluyimba bw'osala ku kigambo kino kyabuki kyabuwemu eri abakulu abamutwala nga bakimunnyonnyodde so si kumuyita ate lw'omuyise lw'oyise poliisi emubaninge taddamu kuyimba ku kivuuna kimu lw'oyise poliisi ogitegeeze nti oyo wemusankusha mu mukwate tolaba ng'omuntu oyo bw'omutuuse mu buyenda gwe obuyinza oba wabujjawa Viki lw'ogunjula omwana omuwaye ebbanga ery'omulaali kandi naye ekyo kyokola ekyo nja kukuba nja kusabula embooko okitegedde era nze abaana nge manyo gamba mama nja kukubaze kuba ndwawo okukuba nze obabeeza mu bubeeza nja kukuba kandi olwo mukisa okutegeeza nti singa Gravity bamuyita n'atula mu kakiiko k'okubitebya n'addamu n'akola ekintu kyekimu aba yanyoomye bye baamukoze eki bye baamugambye ojjukira lwe baamuyita okumutuuza bamugambe tuyinza kuba nga ate lw'omuyise ate lw'osazeewo n'okuyimba takola ki kitegeeza omuyinako fitina niripaza agamba ebiwandiiko baali baabifuna kitegeera omuyinako akakuku ng'omuki ng'omuntu nti mu mateeka Federation y'abayimbi yalina okuyita abayimbi njagala ontegeere Viki agalambikibwani agalambikira generation gye balimu ebatwala beerondera obukulembeze bwabwe ku Serini Sweets oba ontegedde bulungi abayimbi b'omulembe guno baakwata ekkubo ne balonda omuyimbi waabwe w'omulembe oguliwa mpuliriza bulungi nkati mpuliriza n'abakadde tebalina kyakukola nga balina okwegatta ku bato gwe balonze kuba basinga obungi Luganda ngotegedde bulungi era singa bawandiikira Kenzo n'ayita abantu be bano ne babitebya fena tube mabega w'ekyo oba Luganda ngotegedde bwemala okubitebya kati tulaba ate baddamu kuyimba kigambo kye batategedde nekambuuzeemu n'ebyobuwemu tusaba mukyala mwami Kenzo abibawandiikire basangeyo nga babitegedde mu lulimi Oluganda
kuba kati oli wengulu oluganda lweyayiga simanyi yaluyigirawa oba ontegedde bulungi baninge luyimba nga naye akikoze eki ndowooza kuba Vicky nga lompisa okunenya ku YouTube yatire nkwisa ogijjako njagala buli kiro buli muntu akitegeere yadde okutegeera si kwa buwaze tifena situwagira buwemu kuba tetubukola ontegedde oba tize Vicky nyina figa ennungi enyimira mu patula neeraba mu nju nisigitambuliramu wabweru kuba emyaka gyange ndaba nga gikoze eki nyoko ndaba nga gikuze oba ontegedde ntula wansi tompuyirangako nga nseredde ekigambo kyonna ekyefaananyiza ekyobuwemu nyoko si buwemu lwakuba tebaŋŋambye ekiro ku live mbw ekigambo koma nyoko kya buwemu ate bujjo nkivumanyi neŋŋamba era akakiiko nga kanaatuyita bangi kibi nze bujjo simanyi nti kibi agakatonda nange bakinyinyonnyola ne baŋŋamba ekigambo nyegenyege ate mbukyo kibi nnyo ate kyo kitegeeza ki nti nange tebambuulidde bwe buzibu bakoze kyoba olaba nsaba gulabe tebamukole ki era nange nyegenyege simanyi kitegeeza naye ntulaba bakiranga katalo tengetenge ne bagamba ntugenda mu nyegenyege e Busoga okugenda mu nyegenyege kirala n'okuba nyegenyege kitegeeza anti kati omuntu nkutegeeza nti ate nyegenyege bakiranga ne mu kalango ekyobuwemu ate abo ne bagamba nti bagibalaze naye lwaki tukyokera kuba tumanyi ekikola ki kyalusoga kyabuwemu abaswahili bye bakinnyonnyodde anti nkugambye babinyonnyodde ku live ekiro nyegenyege ne koma nnyoko tibyabuki byabuwemu oba okitegeera kati n'olw'ensonga ezo mbadde nsaba nga bwe twazinira kusumanya polokoto pompo oluvannyuma lw'emyaka nga tumaze okuzina oluyimba olwo ayimina okuluzinirako ne balyoka batugamba mbu ate oluyimba lwali luwemula wamanzi bino byensaba mwami Kenzo president wa federation yadde nga ffe tolinako obuzibu nkusaba kino walinako obuzibu nemusuuza twebanja twalinako amabanja musuuza yagaana ogasasula kakati nsaba president alina bangi abosasula nsaba oyite abayimbi bo bano oba ontegedde batunnyonnyole ekigambo kyekikola ki tekitegeeza bakunnyonnyole gwe omukulembeze waabwe ontegedde ogende okutuuka mu kakiiko kali akayisimanyi byani ebyo ekyo kye bagamba nga naawe bano bakunnyonnyoddeko ng'omanyi kye bayimba oba ontegedde bwe muba nga mubaaninga oluyimba nga mwenna mukkiriziganyiza nti lukole ki naye baleme kukozesa maanyi gasukka ga Katonda kuyingira mu bizinesi ya muntu gy'otamuyambako zirabako gulavite ng'abonaabona ne raga ngendo nga kyova olaba olwaliro mpagira fangoni ensi eno waliwo otuuka nga yeetaaga kibuli akamanyiro k'abantu Vicky kasukka nga byetaagamu ku maanyi n'omulaga nti akamanyiro saagala kukola ki kummanyira nolaga nti oli levo ndalamu abantu abasinga bamanyira nnyo bannaabwe olw'okuba nti omuntu aba mukwata ki mukwata mpola wammanza ekyo kyenkusaba nga pulezidenti w'abayimbi bayite oba oluyimba balubaninge kuba ffe situmanyi kyerutegeeza naye si kusaagira ku baana baffe mbu tebaddamu okuyimba ewantu wonna naye yali yabagula bakuddiza essente zo mutwale eri muleke abaana babatuuze bategere nti tebayimbye kibi so si kubattira bizinensi zaabwe kuba mulina akasajja ku mutima muzunga n'emitima emibi ginatera okumerako obutiko babunoge yambaako ekibuuzo kino kanteekaawe wataayatika myaka ki omuntu waviira ku kwegatta nga talina maanyi lwotuukira amaanyi ne gakubula ng'obireka ng'owulira oyanguwayo nnyo negwe bwowulira ng'okyasobola wani akugaana so kale that is Narongo Kitone for you kubanga nze ebiseera ebisinga njogera ebintu ne batantegeera naye amu very sorry nti okutegeera kwange si kwe kwammwe era bw'oba tontegedde si musango era abantu bangi basenda ku video gye nakola ku TikTok yange nga Narongo owagira abaana batuwemule nedda wabula siwagira kusanyawo kuyimba kw'abaana abo ovumirira kiri naye tovumirira toyagala ate mu saayi gwabwe abaagwa babeere basaale nnyo okusuula bannaabo abakyerwanako oba ontegedde walaba bavunaana ensobi gy'abaakozemu obwo obuki so si kugamba tajja kuddamu kukola ki abo baba bafuuse bakatonda ekyoze kyesikiriziganya naki baba befudde bannakyemalira yes nze nyina abantu bemba nga nfaako twali wano ku kooti nga basibye omuyimbi wange nensinkana omwami gwe bayita Mutoolo naŋŋamba abanjagula bitera agenda kumukwata natwala obudde nenjogera naye akola ku bukedde
Mutoro MC nenjogera naye nenkola n'essimu yange nenkubira Moses Kalule ne mugagobera ne Gravity waliwo ensonga ABCD nsaba okkirize tumusinkanye omuvubuka ono embeera neekole ki eyite nempita ne full figure yali waali netunyonyola omusajja eddakiika ezaawera nebikola ki ebiyitawo netumanya nti bajja funa obudde babisootinga bikole ki biggwe sira kuba abantu abo nsula nabo lwansonga ndi muna Uganda alumirirwa abantu abanaku abeezimbye nga mbakola ki nga mbalaba siwagira nti kati lwaki nabeera nnyo okufa nga olina ensibawo mpaka we mu nnyumba kubanga mulabye ng'ajja alina abanaku baagulira emmere nga gwe waliwo n'omugagga wano nga talina yadde abaavu 5 baalabirira buli lunaku oba ontegedde yensonga lwaki omuntu oyo mba muwagira kuba alinayo baakola ki baalabirira ontegedde bulungi kati mwami Gravity tusaba pulezidenti waabwe amuyite bamunnyonnyolere eyo ebyennyimba zaabwe ffe tubikola ki era babimalireeyo nga bamaze okunnyonnyolegana yes so sigwe kujja ku intaneti kuteekawo ekipapula kikkakkanya omuyimbi site emyaka 10 alina abantu abamwagidde mu myaka egyo 10 basiru banne oba ontegedde nga gwe oluusi mu egyo emyaka 10 tokyalinayo bawagizi bawera bameka oyimbira mu nnyumbayo lwaki oba omusalawo okutuuka awo maani okitegeera kale ama pulezidenti byo byembadde nnyina okugamba nebyembadde nsaba mwami Katikkiro w'ekitiibwa mbimugambye omanyi mukama batuyanga natuwa Katikkiro ng'alabika bulungi wa mulembe mutebi ddala era ensonga z'abavubuka ajja zitegeera kuba netannakula nnyo tannagenda nnyo mu myaka ajja zitegeera bajja munnyonnyola ajja bikola ki ajja bitegeera buli munnayuganda ayagala ensi yo nkwagala nnyo alina buli muntu yenna ng'olwana okubaako kyokola okubeezaawo obulamu bwo sikuyinaako mbwa yes naye obatiimu kafiti n'omugusale maani si mwe musoose fangoni yakuwadde olulimi kati fangoni banjigiza Holland mugusale yes ndyeno sikyafugika omulako kati naawe kukola Holland mugusale omwana oyo anyonoonye talina kyatankoze kale bika exclusive gwe mukutu kwe tuli just tukwebaza okubeera ng'ofollowinga n'okuba nga kwoli ensonga okubeera ng'ozitegeera ddala bulungi so kati emmeezi yatukayanyiza ayina Gravity nnyamunoonya kuba mwana wange kuba tukyalina n'ogwolimani oyo gwe twatuuza yani mutoolo tegunnagwe nja mufuna nze buli munnayuganda kale Viki nze mwagala nange nnyina gwe nnyinako obutakkaanya ani ate kale abalina emyejjabwe mu ggulu ogiwoza nze siri katonda mpoza gyakuno naye nyiza okuba obutakkaanya mbulina ne Katonda bakiyita Malito Harmony Internship twagala nnyo obumu Malito Harmony Internship Uganda kikola ki kutabaganya kikulirwani nze kennyini director atuddewa Malito Harmony Internship Uganda ensonga kibe nkusanga oyomba ne Joel nwana nnyo mukole ki muwuliziganye kubanga olaba ebintu by'okwekyawo ebyo bitoolako butoozi tebigattako pulezidenti wakulira abato abamalawo obutakkaanya obubone donasiya bwavaawo nawe ate bwetwantubuulira ombuuza ku bintu mbuwe obubone fulfiga bwavaawo tetuba na buzibu ezo ntalo za media yes ziba za media ate atattangako ku mwana wange atanzibanga kati awo webera mbuuliza amasagala bali babuuze mu comment Viki lwaki tewabibuuzizza bwansanga nambuuza omuddamu bwemubala mudda ku media nga mwekuba era bwanvuma n'olwalera mpeteddemu omwana nakangubi mbunolwaleero mpeteddemu n'olwalera mpeteddemu naye nze nasuubiza taata waffe yatukuza nti sijja kuddamu kuyomba naki era sijja kuddamu kati mufumbo n'olwalera nvumye era sigenda munyega neyanziza nnyo maama vumira ddala jero olina bwe wali otuuse oba taata wange awo kitegedde muko lutalo kubanga emyaka gyamaze nga nvuma kati leero mbwanvumye ekyekipya ebyo byaggwa katudde ku byaffe byabali era maama vumira ddala va ku ebyo n'enki oli wa ddembe kubanga nze kikofiya namusuubiza tisiriddamu kwanukula tudde ku biri n'enki annyongera sigala gye ndi eno nga kaviri nkasala nzaala abaana eddagala ly'ensanso lyongeramu ndowooza kaviri okalaba ddala kituufu ddagala lya nsansa nalongo oba nawulira ate bagamba tinti kalaba buuzaako kubakola tinti obabuuze nti tinti waggulu oba green ali komoni kuba wa bbeeyi abasinga bakola ono omweru n'omumyufu kubanga mwangu wakufuna
kati oyo wa bbeeyi era salon nyingi zitamukola oba ddagala lya nsansa nga kituufu lye wafumba kati olaba nalongo naliba ndi mukwano gwo half olaba eri eddagala lya bbeeyi nno kyoba omanya okuva n'olwaleero so kati ddagala nawe oti nti omweru waliwe makindi wa 13 kati oyo wa mmeka zokufula eno kala balina otuteekamu kala mmeka batabula zikala kati awo kigeza nabagala nti ddagala lya nsansa tubawo omukisa nti abo bakyogera bo bakyalina omukisa nti naweereza emmere waabwe amufuna wabula ndeka viki buli muntu yenna tubalekerewo jasika gunika exit line nti buli muntu yenna bwongamba nti batabula kala oba nange ndalabako ensansa nga bazitabulira kala mwangu wakubufuna kati nze nampijja bayiza wenze nafuuka muntu mukulu ate ndi Nalongo bwongambye nti abayimbi bonna bajjawo oli ng'obalaba Nalongo okuze ebyeddala manyi bulijjo nkola nansobya okutunuulira nkuze oli maama naye bulijjo nkola nsobya okutunuulira nga maama ogezze ebbina ate era oli kasirwa amagezi matono lowooza amagezi kubanga kubeera weddira nti olakati okulaba banyimanyi nze sebo ne mukyala Nakamate manyi omugamba naye owaaye ng'ogezze ebise obulago kati wuuyo ofunye ebiseera kasannyoka ekisenge asula kisibye esya kubanga bali ekalikiridde nti okumpaanawaana nze sebo maama wange mugamba bye bweru abata abakuze kati Nalongo ebukeera kubakya ne ngamba omukyala wuli nti alina ekisambi ekyeru okkirizibwa kati siina bwe muyita kati bwe nkigamba maama wange oli njagala mukwana kale nkimugambe kati bwe nkigamba maama wange ti maama onyiridde oba mukaba era nze bwe tokyogera hano omukwanyi we batuuse kati bewanijozi omukazi azinga obugoye bw'omwana gwakwana sinnakawere abula mundeke ngende omwami wange ali mu motoka akoye bagusaluli kikipo gyora ngambye tebalina we baatuuka mbolotalo be bamanyi nze kojja ero si yanvuze ebbanga yanvuze ndeka ngende ndeke mbulira ngende gye ndaga nga mmanyi bugwa butya genda yogeze emikisa gyo mukambwemu simanyi empisa ni omwana ow'amalaya buli musuula ewazibu oba takkuta alina omukazi yakwana ab'ebweru alina ab'okukyala tabaleka banna manyi kati ezo ze sayizi zange ayenda ku luse lwanju yono yenna Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.